bagezi. Yes. Omanya bana Uganda bagezi lwa kwatutya n'okusirika. Yes. Fena tumanyi ate mwe musebedde kalamoja. Mwe musebedde kalamoja. Yes. Fena tumanyi kalamoja population eriyo. Yes. Esinga kwesa nyumba za ssubi. Yes. Amabaati gano bwe gaganyonyolwa gagenda kuweebwa abantu abali babbaki, ente, abali babbisente neki n'emmundu. Ekizibu kyabwe bali babbanga ate kugula amabaati. Oba kalamoja ate beetaaga amabaati okuva mu mbeera embi. Sibwe kityo. Lwaki gabadde gatwalwayo? Wali original kada. Nyiza n'okulaga nti no ndi original kada okuvanga nkyali mu ssomero ndi original kada wa NRM. Ondabye bulungi. Mbulira nga ndi minister. Aba minister abasinga bavudde mu opposition. Oyagala mbako bawulire? Abasinga okuvumaganya government bavudde mu opposition. Mu opposition. President n'abawa obukulembeze. Lwaki mu original bakamyaba kye? Lwaki mu original president abasigisa? Ate Paulo yali original. Paulo mu Bible oli mu Kristo. Paulo yali original. Ate Peter aliwa. Simon Peter. N'abalala ba Stephen baliwa. Lwaki Paulo yajja? We but your day says chances like that. Nayingira twale mweno tuyingire tugikubire. Abasinga babadde ba FDC ba UPC. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale ku sharinga. Mutuzaamu amaini muteeka mu kadata kamwe. Gwono ba honorable OTT gwe bateekako webbeeyi ne data webbeeyi ne batatuteeseza. Ekirungi tuli naye honorable ba Airtel etubba, MTN zitubba, kampuni z'amasimu zitubba. Oteekako data wa 10 years taweza ko wadde eddakiika mbu expirinze. Ne batwala tuveeyo emunakiteesako. Honorable tukyali ku nsonga za NSSF. Ezo kampani babyabo. Bo benyini be batubba. Yes. Tubadde tukyali ku nsonga za NSSF. Eza sente zange za NSSF naziwayo nga bwozi w'omulema ku kkuba ezo nazita zigende. Zirya. Tofaayo weeziri. Weeziri. Ensonga tennaguka ya NSSF tuwulira amabaati. Kyokka akakiiko akagenda onoonyeza ku mabaati ng'ate akulembera Parliament nga naye mwali ku mabaati. Ensonga ki? Ebyo kukuba. Omanyi kukuba? Nakwogera wano ku TV eya Ababa neŋŋamba nti nno President Kyagulanyi, President wa Nupu ate President wa party ng'eregistered. Naye omanyi kye bateesa kitwendinga kati? Rasamani Bubulo Isya akirisizza nti no President Kyagulanyi ye President wa Uganda, His Excellency. Tulina okwawulamu. Omanye Excellency, omanye ne President we party. Newankubadde nga nkinyonnyodde naye abamu bwe batyo. Kaakati Speaker wa Parliament tewali n'akati omwana oyo mugagga. Nange nagenzeyo luli nampaayo $5,000,000. Wangi. Ate kati tuyingireyo kati. Olaba abantu abali olw'obbalaza luno ku bbalaza kuno mu ofiisi ye. Fulowa yonna, wingi yonna. Eno mu Buganda tugamba gwolabeko ye mwana. Ate kati gwe ffe tugenda kuviirako awo. Kaakati ku mabaati. Mujja kunviirako bwerererwa kubanga nange ndi mwavu. Ate siri mubbi wa mabaati. Kyolina ky'ogaba ku mabaati. Ebyokugamba nti no Speaker naye yagenda mabaati. Ebyo bakuba mu tomuwayiza olw'okubaako okyayo. Bamuwayiriza. Namba gwe tomukuba. No, bamuwayiriza. Todifendinga kubaako okyayo. Omwana oyo mugagga. Katubale amabaati bagambye 200. 200. Ani yatute billion minister. Nisaba wakawo oyo mulala. Nandu yenna gulya gundi kitutu. Yatute 200. Naye ate wa finance aba finance batudde. Kasaicha. Bakasajja baba batute 200. Omanyi omugagga mu minisita bonna mu nsi eno. Kasaicha. Kasajja omanyi alina myaka mmeka kumpi 8. Chobola bali arrogant alina sente. Ate ne deputy president. Deputy president gamba si deputy vice president. Wano tetulina deputy tulina vice. Oyo mwanvu. Oyo mwana mwanvu. Yasaanidde twala. Sente n'okutwala. Naye singa yagatwala. N'ateeka ku public use nga vice high excellence alupo nga bwe yakola. N'ateeka ku ssomero tewali mutawaana. Kati gw'okakasa otya nti nno Speaker teyatwala ng'okakasa no teyatwala. Awo anti bagenderamu bwe butyo. Bagamba kuba mukubi. Bwe bagamba nti nno bammemba ba Parliament abamu baatwala amabaati. Nze tesaatwala. Naye kati mwogera mutya? Bammemba ba Parliament. Ewaffe e Bugisu tulina olugero. Omukazi omu yekka bw'ati yalya nkoko ne bagamba nti abakazi abagisu bonna. Ekyo kijja waffe mu Buganda nti nno mulya mamba abo n'avumaganya ekika kyonna. Kakati bilisa kyekitukuba nze sifunangako wadde tubeere bantu bagezi. Omanya abannayuganda tuli bagezi lwakuba tutya n'okusirika.
Fena tumanyi ate mwe Museveni Karamoja. Fena tumanyi Karamoja population eriyo. Esinga kwesa nyumba za ssubi. Amabaati gano bwe baganyonnyolwa gagenda kuweebwa abantu abali babbaki, ente, abali babbisa ente neki n'emmundu. Ekizibu kyabwe bali babbanga ate kugula amabaati. Oba Karamoja adde beetaaga amabaati okuva mu mbeera embi. Si bwe kityo. Lwaki gabadde gatwalwayo? Waliwo abaana bakarachuna reformed Koromojong babbi nga bwolaba wano tubadde nabo wano mu Buganda ababbi abavuddeyo ne bagamba ne babayo ne bagamba kakati nga gwe ategeera wano e Buganda oba ebugisu naye olowooza mu Karamoja bw'abavuddeyo ate bo bali genuine bwe babagambye nti no tuvuddeyo bavaayo bakarachunas kakati obagamba nti no genda muzimbe mmanyi nti ne Karamoja abasinga nze ntambula nakavaayo ennaku 3 ziwedde bo bwe bazimba amabaati ago bazimbira mbuzi n'ente zaabwe amabaati ago asigala mu grafisaki lwakubanga climate yeeyo omusana tegusobola kumakinga amabaati bugumu liba lingi nnyo kakati ente era no babayita obusa bw'embuzi nteeka mu nnimiro zange musitule eyo ekaramoja era osanga mbuzi ziri mu mabaati naye amabaati gali geetaagisa nnyo Karamoja kyekizibu kya Karamoja. Yes omanyi nti nno mu Uganda mu constitution yo objectives 29 kwe kukuza ebitundu ebitakuze mangu kakati Karamoja yesembayo okukula naye ffenna bwe tuba tusomamu tetujja kuddayo mu gavumenti ezisigadde ezedde ezagamba nti nno Karamoja bwe tayagala ffe tukule siba na Uganda ate omanye nti nno 8th landmass ya Uganda Karamoja yokka yonna eri an 8th naye honalewo ate omanye nti nno ye erina minerals zonna honalewo ez'ensi yonna ziri Karamoja tukkirize tugaane ngenda kubuuza ebibuuzo bibiri wadde 3-5 ekisookera ddala mu mivuyo gyonna bwogenda mu banoonyezebwako mu gavumenti baba bali mu gavumenti baba b'NRM baba baminisita baba ompi babbye ettaka babbye enguzi babbye kino ne ba opposition okusinga kubanga akakiiko akaloweza ku opposition olaba kujjamu omuntu bwesugazake yafunye gundi anti bano ba opposition bo lwakubanga baheadinga accountability committees za parliament bekwekomo bo be banoonya ate nga bekwese bote banonyezaako kati bali opposition bali bakutte we bali ffenna twabba nga bwolaba mu Baruumi oba mu Acts Paulo n'agamba ffenna twayonoona netusanyiwe mpozi oba naye ffenna bannayuganda togamba nti nooba opposition obalina no naye okusinga omanyi nti nno abantu abali mu gavumenti mu nze ndi original kada okiwulidde ndi original kada nyiza n'okulaga nti no ndi original kada okuvanga nkyali mu ssomero ndi original kada wa NRM ondabye bulungi mbuulira nga ndi minisita abaminisita abasinga bavudde mu opposition oyagala mbakubawulire abasinga obuvumaganya gavumenti bavudde mu opposition president n'abawa obukulembeze lwaki mu original bakamyaba lwaki mu original president abayisigisa ate Paulo yali original Paulo mu Bible oli mu Kristaayo Paulo yali original ate Peter aliwa Simon Peter n'abalala ba Stephen baliwa lwaki Paulo yajja bwe batyo they says chances like that nayingira twale mweno tuyingire tugikubire abasinga babadde ba FDC bakiba ba UPC n'okusingira ddala UPC genda mu ba RDC UPC yes ekibuuzo ekigenda okuddira ekisemba yes ekitundu bwe kiba kikulakulana ki ekisinga okukuza ekitundu ekisooka gye bayita mindset kukyusa mindset z'abantu kakati mindset bw'oba okyusa mindset olina okutandika ne set mind mindset ne set mind set mind yasetingibwa dda gw'oli Muganda omanyi nti no neddira ngabi neddira nga nze oweddira mpalu nze neddira mpalu empalu okukomolwa nti bakikola kati neddira lwakubanga tebaddako tebayinza kuddako tekisoboka ewaffe eyo bwe tuba tulayira ogamba nti no tebaliddangako kuno kyova olaba nkyeddira okiwulidde ekyo sebo kakati set mind
eyange ey'omugiso eyeddira empalu okuzijja mu nti nno abaana bange tebakomola genda ebugiso bagambeko bakuttirawo tindo mudde ddayo onkomole naye tuli mu kutya so singa wabeerawo set mind kakati mindset yetandikira kati okutya kwe tuli mu ngabo President Museveni ne NRM bagezezzaako ate gavumenti yokka eya NRM yebadde Karamoja ekyaliwo waliyo buno butono nnyo buno busikwamu honalebo nze ngenzeko Karamoja honalebo omanyi honalebo akupaptizingako n'amasasi nziba nkubadde honalebo ati kyoyisemu si kyempitamu honalebo njala tukkirize tugaane omanyi abawagizi b'NRM ne memba wa NRM ye bw'aba ayogera kibiina kye ebirungi kibiina bye bikoze ki n'atayogera bibi kibiina kye bikoze ki so nga tumanye ekibi kimu kiyinza osangula ebirungi bimeka bisatu twali eggulu wano ne batugamba nti koni atta abaki abantu n'asala abantu ki n'asala abantu twagenda okunoonyereza ne kiyitaawo koni n'abula ne tulaba Karamoja batuteyo amagye nti nno bakwata baki babbi b'ente ekyo ne kiyitaawo tetulaba nti buli awali ekyobugagga gavumenti ekubawo omutwe ate si gavumenti ya Uganda nti efunemu wabula ssekinnoomu owa Uganda tumanyi nti mba ne missioni zammwe nga abagira NRM nti bw'okola kino tebajja kunkwatako kuba nze ndi wa kibiina mukadde wange kisooka ng'abaana abannayuganda mumanye nti nno bugisu yekosesebwa nnyo ku bintu bya Karamoja ekoseddwa bubi nnyo okuva edda emyaka kati ndowooza 12 nga abakaramoja bareidinga bugisu naffe edda nga naffe tubareidinga n'ebitundu ebimu ebyali ebyabagisu nga Namaaru omanyi nti Namaaru yali yabagisu Namaaru wagendako Kyebusukunya twali tuyitawo Nabiswa naye abakaramoja batugobawo kati bano Basebeine baddawo bayitawo Kyebusukunya wano mu Kweni district awo twali bagisu bokka abantu okukosebwa nnyo bebagisu lwakubanga tuli balirwana babakaramoja abateeso bakosebwa nnyo historically so tutegeera bulungi kiki ekigenda mu maaso ne bannaffe Abannayuganda betuyita bakaramoja tubimanyi bulungi muyinza okwogera kati lwakubanga pulezidenti ateresezza enguudo na kapiripiriti Moroto Soroti Moroto biki kati mutambula kimukakatako kuba taata kikkakatako okuleeta ewaka enva okuweerera abaana kulfi ndaba kikkakatako naye namwebaza ndinga ggwe sijja kugamba nti nno okugenda okulya emmere y'omulwadde ogirye sheitani rajimu mulwadde ayinza ogizira bubi nnyo era tugoba amaanyi agafaanana bwe gatyo mu linnya lya Yesu mu linnya lya Uganda honalebo akasembayo akasembaya si kirungi abantu abafunye bonanza y'amabanti ebbaati kintu kitono nnyo toyogera ku sipiika ebyo tabirimu oyakwokeza wakyusa olulimi right honorable speaker tabirimu bamukuba okakasizaawa gano ga Draculas tobayita ba mafia Draculas okakasiza anti gakuba ga NSSF n'agalala ago ge gamukuba gagala gamuleetemu Anite is rich yogenda gatenga gwe nengenda na lwakubanga ye mukwano gwange ali ka sister anti omanyi omwana oyo kitufu ntino nejukira sigulu soli gino we NRM soli gino awo simu tawanda soli gino jukira chicho na yali original wa Uganda simu na Uganda original webale nnyo ate akala ndowooza mu lwakubanga tufaanagana ayinza okubeera n'omugisu lwakubanga nagwe tomulaba laba sikini yange olabe eyiye nagwe tokiraba abateeso bafaanana naye lwakubanga nti maama bw'atyo naye nkugambye omuntu ali off such scandals nga bakuba mukube kati ga mafia gamufulumye lwakubanga agakubira mu NSS balina okuteekamu akantu ako ntino ne sipiika yafunye omwana oyo mugezi sipiika ekimukubya kubanga alina emigaati gy'abasuuza eminyagonyago anti anyaga abeera munyagwa ndowooza anyaga abeera munyagwa tujja kuba tuba amanyi aga munyagwa
Munyagwa yabanyagiddwa. No, Munyagwa yanyaga. Balina okubeera bamunyagwa. So kusonga ni yaba honorable. Yes. Yaba honorable Segia ne Sewanyana. Muzaje twatusembyayo. Ngoli honorable. Yes. Uwandi agadde kuba honorable munno abamuganda omuso nga mumbera musomero. Ekumukwatako. Kikwatako. Nze no ku office bawisa bubi mukozi munnange. Nze nemba kufuna million yes. Nyimi yanengamba bwe batakuteeza bweti siddawo. Ate nga munda kibiina wano. Naye honorable tetulabye bemufuddeyo nnyo ku nsonga z'abannamwe mwe mubaga amateeka ate mwe Parliament amateeka gatandikira Parliament nga kooti n'eryoka egateeka seba mu nkola tulabye nti bamaze ebbanga tebeeyimirirwa nga tewali bujulizi nga tebawozesebwa nnyo kiri awo nti waliwo abavuddeyo kati bavuddeyo ensonga eriwo nti Museveni yabasonyiye tulabe ekintu kino nti President Museveni yakwata ekkooti yasalawo nti oyo asibwe nnyo oyo tasibwa nnyo nti ekkooti tezikyakola oba bano abasonyiyiddwa ne baweebwa beyiro kubanga omuntu akuwedde beyiro nga bamaze teesa kitegeeza nti n'omusango asobola ogukukola ki ogukujjako abantu bali abattibwa abantu baabwe baafulibwa kyaggwa bo tebalina konti kati amasiga ga government gali mmeka ga state siga government asatu parliament obulamuzi ne executive kati nze mbeera wa nze ndi mu legislature obo nenyera ki onenya mwerere ni wankubadde nga ndi wa kibiina kya NRM nze ndi mugoberezi wa kibiina kya NRM oli mugoberezi mugoberezi wa kibiina kya NRM ekiraga gyolaga ekiri muki mufuzi yekiraga gyolaga eri Naffe si buli kantu ate oli mu Kristo wa church ki nze ndi musiraamu uli musiraamu salamu alaykum wa alaykum salaam alhamdulillah rabbil alamin kakati njagala mmanye omusuni ne n'omutabuliki kyeki lwakubanga waliwo ebimu gyogamba ekyo si kituufu newankubadde nga tuli munda nga bwolaba mukyalawo n'agamba mwami wange ekyo si kituufu omwana oyo okuba mwereere ekiwulidde naffe bwe tutyo siyinza kukyogerera wano naye erinnya bwe tuba mu pati ate ye ali memba wa palamenti nga siga ddala okiwulidde naye kuba abaka ba palamenti abaffe Seginya ne Sewanyana honorables babonyeebonye kumpi emyaka 2 nga bali awo mu kibi kuffe nga members ba palamenti ate kibi ku mafamily gaabwe ate kibi mu ggwanga lyonna n'ekifaananyi si kirungi ekyo nkikondeminga olaba nze lulina bayimbirako neŋŋamba kibonge kyanini vijana waliamua msituni mama twende msituni tulienda kwa nini kupiga haya mambo mabaya singa twagenda mu nsiko ndi mu Swahili kati twakubanga nze ndimanyi bulungi tulienda msituni kupiga upaya kutoka Uganda mwagenda mu nsiko okukuba ababi bave mu Uganda otyo ababi abanyazi abasiba abantu abakola batya kati kete tubiddamu ebyo bye byatutwala wa kati obirabawa right now anti kyekyera kwatoyogera nga wa NRM katoyogera ng'omu na Uganda nze ndi mu na Uganda kati kuba omugisu tetumubuusa kubanga pati nyinza n'okukyuka ekyo ate omanye president wange Museveni chairman wa pati yakyuka pati mmeka yali mu DP oba yagerako ne mu UPC ate naye zatandika zennyini UPM eriwa wano tulina UPM nze nali muto wa mu UPM ekyaliwo UPM wibityo ne pati eyo yennyini oyinza okukyuka nakati NRM eyinza okukyuka gavumenti ya NRM olaba etwala wa Uganda enjagala ensonga eno gye tuba tumanjiriza nayo gavumenti ya NRM olaba etwala wa ogiraba etwala wa Uganda nga naddala nga bw'oba olaba nti kati nga tugeze nga muhoozi Kayugaba mutabani w'omukulu ali maje naye tumulaba kati akola tugiyite batya atambula nga bwalinga bwatweyonenyeza obuganzi n'obululu ng'akyali mu magye nti ono takwatwako sejjusa yagaanwako okuwumula ono takwatwako ono atambula nga bwayagala ekirungi oli mu Isiraamu
lwakubanga fe abarasta oli rasta tonda Ajara, His Majesty Emperor Haile Selassie ja Rastafari ankugambye kino ono Bilali yali muwazini nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyali nga yawazina olumu kusubuhi nga awulira omuyazini mulala natagenda mu swala ya subuhi kakati amaswahaba ne bajja kiki lwaki Nabbi lwaleero tozi n'abagamba siwulidde Bilali bagamba anti oyo muddugavu kyoba olaba emizigiti wano Uganda Bilali lwakubanga Bilali yali muddugavu Nabbi yabagamba eddiini ate Katonda subhana Allah taliko rangi okiwulidde ekyo ssebo nange bwe ntyo kati bwe tuyimirira wano njogeranga mu Uganda okusooka lwakubanga pate nyinza okukyusa naye sijja kukyusa bunna Uganda newankubadde waliwo dual citizenship ogenze mu America ogula bugule nga bwogula erinnya naye tuli bana Uganda okusooka so tulwanaganira Uganda ffenna eddembe ly'omuntu wa Uganda nkuyimbideko kibonge cha nini vijana walihamia msituni mambo tuliama kwa nini hiyo and we can't tuinza kubidda munate kazi ngumu tuliyofanya na wananchi wenyewe ya kumupiga adui na kumutoa Uganda. Yani, adui gani? Adui wenye wanapora mali za watu Uganda. Adui wenye wanaleta vihalifu Uganda, corruption Uganda, kila kitu tunapiga corruption na mingine. Unanielewa vizuri kijana? Unapiga uadui huo tukautupa nje. Ngabo ora bashaitani rajimu no gamba fuluma shaitani rajimu abantu adui ayingidde ali mu Uganda. Ate nkubulire omanya adui baba mu government ate tubalabye nagwe ate boyo baba mu government zili ne bayingira ngabo ora basitani bwe yava mu guru nagwa ko kakati President Museveni kyemunenya broad based levels ndowooza yatandika bulungi lwakubanga yali atandika naye kati abantu abava ebweru hawajakamilika kwa siasa zetu na mienendo zetu za NRM hawajui ideology philosophy tebagimanyi oyogera bwotyo okubira mune mukamaawo ate simukubye ngami ati mukubira mu wawano Boganti bava mugundi eri nasabyeko wano omuzungu Peneti nga aleteddwa okuzimba eddwaliro ly'Erubowa ni omuntu omwe aweddwa gundi y'emmwanyi President Museveni agamba nzaakirimu n'eddwaliro ly'Erubowa nelikola. President Museveni awuliriza nnyo bwe batuyita siri mwogezi wa caucus bwe batuyita ekkololo mu caucus yaffe President twamugamba kibeeko si kibi Pineti okubeerawo ate nagwe okikakasanga mu Uganda abasiga nsimbi bano bamusiga nsimbi bwe baba bazisibutawana kibi kubanga omugambo yakulakulanye iki nze ye mugamba okusooka nze ni mugamba President tunuulira akawaayiro 4.1 4.2 3.5 katunuulira olabi era President naye naddamu n'agamba endagaano yemini n'omugamba yes emuwa obuyinza bwonna monopoly President n'agamba kale bwekibeera bwe kityo tujja kuddayo tubitereeza so nga musiga nsimbi nkubuulidde sibula abantu ebimu ebisinga olwaleero kankubuulire baana bange mu ebimu ebisinga bw'obeera head of state sinti no buli kantu konna detail okamanya weetaaga olunaku lwa ssaawa nga 13 mpozi olunaku lumu bweruti mbadde chairman wa LC5 mbitegeera lwakubanga that is micro presidency tuyinza kumanya buli kantu konna abano bawandiise ne bajja muzeeyi tuwandiise kati Pineti ajja si kibi naye abamulabira ne tugamba muzeeyi wano wabi era President yatuwuliriza naddayo kyobalaba ebya Pineti nebigenda quiet era kati tuli mu negotiations nze omu kwabo mu dialogue tuteesa Tanzania erina ebyuma meka bibiri ebino ebikola instant coffee Kenya erina kimu kati tugambye President tufuneyo $1 million 10 gula ekyuma nga government kiteekaawo
nze ndi vice chairman wa Bugis Cooperative Union kiteka omanyi nti no basitake mwanyezi ve wagulu nungi nazo era nja kuleterako ojja kugira ndero kudde nayo butungulu kwa nale basi kati nja kuleterako emwanyi yaffe ya BCU naffe tuteeka mu gundi value addition yes okuva nsambu mubiri njagala osubire ku Uganda batulaba njagala abantu baffe wetuba twogera eddoboozi nga bannayuganda simanyi opposition simanyi government njogeranga munnayuganda nsimanyi President Museveni nsimanyi abannayuganda bonna abakoledde Uganda okutuuka kati ffe wetukulidde ndi musajja mukulu emyaka 58 mmanyi byetuyitiddemu mmanyi byetulimu kati ate byetulagamu gwanga lyammwe abaana abavubuka nga bano balyeyagaliremu kiba kirungi naffe okwogera bwe tuti nga tukoshoninga baana baffe bamanye tulagawa twaleka wane ekintu kino mwakijjawo mutya mwakijjawo mutya newankubadde nga tuli magombe tuli bagamba nti nno ffe twakola bino Museveni yakola bino Museveni nakola bino Rastaman nemubijjawo kijja kuba kiraamo kyammwe gwanga lyaffe nga ne bajjajjammwe bababuuza nti yakola bino abasajja baffe mu myaka 8 Amini yakola kyova olaba nze sinenyangako Amini ate ye abadde mulungi nnyo soro okudivert Amini yekolera government ate yali patriot asooka Amini bye yakola omudali nze nja kugumwa posthumous nja kugumwa anti bagobye mu pate kubala mukama we yamugana omuzi e Uganda ebyo byabwe byabafuzi bwe batyo ebyo byabwe yali president oneri yali president bakiraba naye kati bwogamba nti nno yamuganira ebweru gwomanyi nti nno mu parliament tulina muzukulu wa Amini okimanyi okitegeera sooka olinde omuzukulu wa Amini omanyi yamusomesa ani si ye President Museveni genda omubuuze gwe mwenyini Museveni wakasomako mastadisi konna kali akakyenda musanvu akenkoko nakayitira busoli niyitira kyosobola okukongola kenkuko ebyoya nogirekanga nnamu ate nogiwa kasoli neddukira ebonera nga ate gwe mulungi gwagiwa ekyokulya ebyo byammwe bano bannayuganda nze kyemmanyi nti nno omuntu yenna abadde mukulembeze wa Uganda alina okuba kyova olaba olwaleero ku TV ya Ababa ngambye neŋŋamba President Kyagulanyi naye abamu ne bakifuula omubaka wa Bubulo East kati agamba nti ye President wa Uganda ate kibiki okuwa ekitiibwa ani ankuba mukozi oba nga onkubye onzija mu Uganda onzija mu Uganda akujja mwene alemu lwaki lwakubanga mpise Kyagulanyi okubeera President wa Nuupu ongobe ate nga si kituufu ate nga tekiri mu mateeka ye President wa Nuupu sigambye wa Uganda wa Nuupu naye mmwe mukyusizaamu owa Bubulo East agambye nti no ye President wa no naye ekirala olina okumuwa ekitiibwa omuntu afuna obululu olusooka miliyoni 3 n'omusomo ogambe nti nno munnayuganda nga bannayuganda ba bulijjo nze wange nafuna obululu emitwalo 2 mu kitundu ye yafuna miliyoni 3 eyo mirundi mmeka lwakubanga nze ndi mu constituency ye ate Kyagulanyi nena misiro yafunayo obululu omutwalo gumu mu 12 nga president yafunye emitwalo 5 president Museveni okiwulidde so si wakuvuma tutyengako abakulembeze baffe Kyagulanyi akyali mwana muto President Kyagulanyi akyali mwana muto kunze musingira ndowooza muzaala ku myaka 58 ye tatusa tawera na ndowooza muzaala naye muwa kitiibwa lwakubanga ali mukulembeze wa Uganda mu pate ya Nuupu abantu emiliyoni ayinza okufuuka nze njogera ekyo okimanyi lwaki nkyogera bwe nti lwakubanga nga nkyali muto ngenda mu S1 S2 nentandika nange activism nga ndi mu S2 President Museveni bwayimirira ku bintu bya UPM naye bavumanga bwe bati kano Kanyarwanda kano kaki kano kana kato tekajja kuvuga atuvuze emyaka amakumeka nza nange nenkaddiwiramu kakati nze ebyo nabiraba nga bavuma President Museveni saagala kubireeta lwakubanga nze ntegeera saagala kubireeta mu wano tokimanya
Tukimanya tuyinza okwogera bwe tuti nga president Kyagulanyi ye president wa Uganda enkya kakati mbanzirukirawo naye ekintu ekikulu Abaganda mwe musinga empisa mu ggwanga lino ennungi empisa bwe tugamba ebyo kati biri relative by'allocatinga empisa zonna zibeera nnungi bw'oyogera nti ebyo mize empisa zonna zibeera nnungi okiraba ekyo nze simanyi Luganda nnyo naye nina okutegeera bwekyo wano mu Uganda Abaganda binamba emu mu mpisa ennungi kakati okuwa omuntu omukulembeze ekitiibwa mba kibeera kibi nze oba President Amuriati owa FDC oba ono Asumani basaalirwa oba wa anti President gundi Mugisha muntu bonna mbawa ekitiibwa kyabwe nga ba president ba party zaabwe naye his excellency wendyogererako ngambe nti no his excellency Mugisha muntu oba his excellency President Kyagulanyi mba ngenda bubyawo tweyanze gemwe ndaba tulaba ku Megatron Media abali ebwegwanga abali Boston, UK, Sweden, Japan, Australia abali mawanga gonna abali Malaysia Uja blaze no man cast abali Jamaica Trench Town Kingston Trench Town tubangoli muyimbi bwetu asiri muyimbi osobola rasta buli muyimbi ate bobera mu kanisa ne bayimba nyimbo oba musumba omusumba naye abeera gundi